ya Kadama TV tuze tubalabula ku bantu abeefuula nti bantu balungi, abantu abeefuula nti gy'ogenda okuddukira, bakadamu abamu abadduka mu nnyumba ne mugenda ne mujoininga groups ez'abaana abawala ne babagamba nti evaayo ofuna 800 waliwo wano ddiiro ofuna $2,000,000 nti ebintu bino mbeere nga mbyegendereza. Ate buli lw'olaba ng'oddukidde ow'omuntu n'olaba ng'olina ebintu by'otategeera, oyinza okubeera ng'ovudde mu kalaayi ng'ogudde muliro, obuuka mu kalaayi ogwa muliro. So mwegenderezenga nnyo ebintu ebigenda mu maaso ddala ng'omuntu oli mu buzibu. Abantu bakozesa nnyo chance y'omuntu okubeera ng'oli mu buzibu ate na exploiting n'abeera nga akola ate ekintu n'ekisinga ne gy'ovudde. Kyekyo kye ŋŋamba bakadamu, ogenda okuva mu nnyumba gezaako okulabira ddala nga waliwo obuzibu bw'olabira ddala nti buno obuzibu butwala bulamu bwo. Naye kino ekyokugamba ono bosita ayogera nange, bosita ssente zange, kaŋŋambye nti ssente zampa ntono ampa $80,000 nawuliddeko bali babaweya abakwano bange baŋŋambye nti bo balina emirimu gye bakola babafuna $2,000,000 ng'ovudde wabweru ne mugenda ne mubeera mu kiyumba nga kimu ne musulamu ne bakozesa emirimu gy'otategeera. Mwegenderezenga nnyo kuba oyinza okugenda owantu n'ofuna obuzibu. Kadamu olwali gwe ngenda okuleetera agamba yafuna obuzibu ne boosi we n'addukira ku poliisi. Mwena mumanyi omuntu yenna bw'afuna obuzibu yaliddukidde ku poliisi. Naye ku poliisi gye yaddukira, owa poliisi ate yali ayagala mmukwata. Naye kankwe Kadamu ono akunnyonnyola ekyali kitya, kyatandika kitya era weewuunye. Kuba waliwo omuwala eyakyogerako awo era waliwo abaavaayo ne bagamba nti bye yali ayogera byali bya bulimba. Era naye n'ayogera nti yagenda ku poliisi, owa poliisi n'amukwata. Kati n'ono agamba ekintu kye kimu, owa poliisi yali atandise okubeera ng'amukwata mu ngeri gye yali tategeera oba nti yali tetegeerekeka. Halo Nyabuli Kadama TV. Yebale nnyo okutwagazisa, bangi nnyo bazze ku mikutu kuno ng'azze okuyamba naye n'alemererwa ku lw'abaana. Ku lwaffe abali eno bakadamu tuvuma, nze nzise kwogera ku muwala oyo yagira n'agamba nti bantu be omusajja amukozesa. Munansonyiwa sijja kukozesa linnya ly'abantu oba boosi oba kikale wekityo, kale abamu bajja kukikwata bantu b'embeeramu. Kati nze nali mu nnyumba emu omwezi ogw'omusanvu ne baŋŋamba nti sikyayagala kukola. Kirabika abantu bange sente zaali zikoze eki zikendedde. Kati nze nange nenkola ki, nagere neegugunga. Mu kwegugunga okwo neŋŋaana okukola ennaku ezimu. Kati ne bakubirira poliisi, ne bakubira woofiisi gye nava, gye nayitiramu munnefiidi gye nayitiramu okujja wano. Kati ne babagamba kati kye muba mumubuuze kyayagala. Ne mbagamba njagala kudda waka. Baali baagala kunkyusa. Ne mbagamba sikyayagala munzize waka. Kati mukudde ewaka. Kati mu kubagamba okudda ewaka ate jjukiramu ennyonyi nga zigenda naye kale engeri gye zaali ssente nnyingi ngaali nabo tebazirina. Ne basalawo okunkumira ewaka naye kale ng'ate embeera gyenfuna, embeera gyempisibwamu si nnungi nnyo. Kati nga netandika okubateekako akazito okunzisa ewaka. Olunaku lumu ne baŋŋamba jangu, ne bampita. Mu kumpita ne baŋŋamba tugenda kukyusa ofuneko wodda kubanga twali twakyala nga twadda waabwe wa musajja gy'ava, omusajja gye bamuzaala nga twakyala. Nze nali mbeera Jida neevaayo nenzija eno ekitundu bakiyita Simanga Rwanda, kiriwo ekityo kwe baŋŋamba. Kati kye nakola nenkola ki, ne mbateekako akazito ako. Okubateekako akazito ne banfoosinga. Kati mu prosesi nenzirukako nange mu nnyumba kubanga ekkubo nali ndimanyi gye bambisaamu ng'era kale waali wawanvuko nga netambula poliisi nenkwata. Mu kunkwata nenkomyawo ewaka weewamu. Omukazi kubanga nali njogedde naye naŋŋamba tambula ogende kubanga era baali babikozesa, abaana bajjo babibakozesa. Ne bamugamba tambula ogende. Kati ne mbalaga nti gye nava nali ntegeerayo era mmanyiyo. Nentambula poliisi nenkwata nenkomyawo.
mukunkomyawo nembeerawo omwezi mulamba ne gugwa ne mbateekako akasuki kati kye baakola ne bafuna mukwano gwabwe ne bajja ne boogera nange ne bagamba sikyayagala njagala kudda waka ne bagamba ffe tugenda kuddayo eri ate ennyonyi tewali biki biki bisaawe si bigule ne bagamba ng'abaana badde ewaka ne banfoosinga lwampaka olunaku ne lukeera ne bampa ssente zange nali mbabanja omwezi gumu ne bampa omwezi ogwo mu kugumpa ne baŋŋamba nti beera awo ogenda kudda wammwe ne ngumiikiriza era ne nnyambala bunyo ne baŋŋamba genda weetegeke ne neeteeka bulungi ebintu byange ne mbiteeka mu bbaga negenda okufuluma ebweru nga waliwo emmotoka ya black omulimu omukyala n'omuwala we n'omusajja kati ne mbagamba bano be bantwala ne mbagamba musooke mumpe njogere neki ne woofiisi ne bagaana kati bwe baagaana nekola kyomusajja nange ne mmwesikako ne mugamba sijja kuyingira nga babagamba kunziza waka mmwe mu ntunda butunzi ne nkola ki ne ŋŋaana mu kugaana omusajja n'ankuba mu kunkuba yankuba oluyi lumu saalinda kunzizaako lwakubiri nange ne mubajja oluyi mu maaso nga lubindi nezigwa wali simu neegwa wali kati olutalo ne lubaawo lw'amaanyi n'ayagala okunjira neeyambula ebigooyi byabwe bino ebinene nenkisuula wali nentambula nenjiramu nenkikwata nentambula neŋŋenda kati n'asindika abaana baabwe babiri bantayiza mu kkubo kubanga baali bakulu balenzi bakulu ne bantayiza mu kkubo bwe bantayiza mu kkubo naddamu nankwata naddamu n'aleeta oyo wenyininyini gwe baali baleese okuntwala neŋŋaanira ddala oyingira nagaana kati omusajja kye yakola n'addayo waka nanoneki emmotoka najja nanteekamu neŋŋonda nenyingira emmotoka ye n'avuga n'addayo waka nanona ebinjogerako nantwala ku poliisi bwe yantwala ku poliisi bwe natuukayo omusajja kati engeri gye twali tuyise mu kusika omuguwa ogw'amaanyi kati omusajja n'akola ki n'amala okuwa sitatimenti ze n'afuluma n'agenda n'andekamu naye nga sambadde bino bintu byabwe ebyo ebinene kati kye nakola bwe natuukawo omusajja n'ampita oli amaze okugenda n'aŋŋamba kati jangu owe sitatimenti zo nentuula n'aŋŋamba omanyi okwogera kati nga tamanyi luzungu ng'akozesa lulimi lwabwe kati n'aŋŋamba omanyi okuwandiikako nze manyi nampa essimu era nga naye kati wandiika ku lupapula ntandika okuwandiika ku lupapula mu kuwandiika ku lupapula nagenda okulaba omusajja gye naddukidde okuyambibwa nga bwe buzibu bwe ŋŋenza okugwamu kati kye nakola omusajja nempulira nga atandika okunkwatirira waliwo omuntu okuba kale ng'alinganga akugumya kubanga nagenda nkaaba nagenda okulaba amaziga nga bwe gatonya ku mmeeza agakwatamu n'engalo n'agasiimuula kati ng'akugamba kolaki kakkana kati ng'akulaga nti akuwa keeya ey'amaanyi naye ng'alina ekigendererwa ekiki kati n'enkizuula kati ng'olaba akufaako abantu abamu oba ekisinga otujjako tutuuka abantu ng'oba tetwakulira oba mu bazadde baffe oba bwe twakulira nga tetwafuna keeya abantu abamu kyekisinga okutujjaku kati bw'otuuka ku muntu ng'oyo n'akutijjisa n'olaba ng'akufaako kati n'akugamba ekintu n'ogambira ddala nti ono ajja kukolaki ajja kunnyamba era ajja kubeererawo naye nga tasobola kubeerawo eno tebalina kye batwetaaza n'akamu omusajja neyeeyongera kati muli neŋŋamba naye mukama eno gye naddukidde okunnyamba ate ngudde mu buzibu omusajja neyeeyongera okuwandiika kwannema nemuviira nenkutuula mu ntebe nengamba oba lwakuba sambadde bigoye byabwe bino ebinene nenkijjayo nenkiteekako omusajja n'alemerako kati mukama oba yannyamba atya omusajja yali agenze nendaba nga akomyewo mu kukomawo nga nziza waka mu kudda ewaka gigwamu navuddeyo nkoze olutalo sisobola kuddayo eŋŋaanirawo naye nga ne weŋŋaanira siinaawo bukuumi nga siinaawo kubanga woofiisi yali y'abasajja bokka ate abasajja beeno tebagumiikiriza tebalina bugumiikiriza tebalina n'akamu kati omusajja
kati omusajja we yajja okunona neŋŋaana kati omusajja n'addamu n'ankwata n'agamba omusajja yali anonye eyali mukama wange eyasooka n'amugamba addayo ojja kudda ku makya omunone kati ndowooza mukama oba yamuteekako kazito oba yakola atya simanyi nagenda okulaba omusajja akomyewo omulundi ogwokubiri nadda n'omusajja ono gwe naye wano najja n'aŋŋamba ono gwe ndi naye Grace wano toyinaawo bukuumi n'akamu nga naye nakirabye dda nga bwensulawo bwe buzibu bwe ngenda okugwamu kubanga poliisi yonna yali y'abasajja nga n'abajja okuwaaba abasajja berere nga tewaliwo omukazi n'omu nga nzinze ekaaliwo kati omusajja oyo nga naye buli wanziza mu kisenge kubanga buli omu alina ofiisi ate ajja asula n'ebitanda bye bibeerayo kati ng'era addamu ekikolwa kyekimu ng'addamu ekikolwa kyekimu nakaaba amaziga gesikabangako kati omusajja kale nga ngumya n'akubuuza emyaka oyineka kati andaba engeri gye mwesammula kirabika emyaka nnene oba mito oba biki nga mwesikako n'entambula olumu n'ayagala okunkwatira ddala n'amaanyi kati engeri ife abaddugavu tulina amaanyi kati nga mwesikako n'amaanyi amangi ennyo nga musukuma yali musajja munene nnyo ng'alina olubuto olukomeeri kati oyo omusajja ono bwe yajja n'aŋŋamba kulesiwantu olinawo obukuumi kakkana kati ogendeko ewange ate lisino bw'okolayo wiiki bbiri ezo omala oddeyo ewaka oba bakize eki bagenda kugirira ninzikakkana kubanga nali ngenda kufuna obuzibu singa nasulawo n'ekirala nina mukwano gwange gwali mwaka guwedde gwali mwezi nga gwa musanvu kati oyo omuwala n'adduka mu nnyumba bwe yadduka mu nnyumba baali bamuyisa bubi bwe yadduka mu nnyumba poliisi yali wala kati n'afuna owa takisi n'amulonda bwe yamulonda n'amutwala ku poliisi ndowooza poliisi yamutwala ku y'abasajja bokka yamutuusayo obudde ndowooza nga buzibye kati bwe yatuukayo omuwala oyo yasulayo yadduse bizibu n'agwa mu bizibu abasajja bamukozesa mu kamwa ne bamukozesa mu nnyindo ne bamukozesa mu matu mu kabina wonna ne bamukozesa ku makya bagenda okumugyawo ng'omuwala agenda kufa kati baganda bange abadduka mu nnyumba mwegendereze mugenda kufuna obuzibu ojja kuddukira ogambe nti mbirukidde ku poliisi nga naye obuzibu bw'ogenda okugwamu tujja kweyongera twongereko mwami Kadaama bwe wabaawo ekirala ky'oyagala abantu abamu tugira ne tugamba nti batukwata balimba omuntu ng'oli mu nnyumba nga wooli waliwo omukazi nga wooli waliwo abaana ab'obuwala teri musajja asobola kukwata teri mwana w'awaka asobola kukwata balimba bamala kukkiriziganya n'ebintu byabwe bamala kukkiriziganya nabyo olumala ne bibalemerera ne babitunuza eri omuzindalo gwaffe gwateekebwawo gwa Kadaama ne babitunuzaayo balimba nze oyinza okugambira nti balimba omuntu agamba nti nadduse ku poliisi bwe nadduse ku poliisi owa poliisi n'ankwata oyo nsobola okukkiriza kubanga waliwo okuddukira ku poliisi nga ne poliisi gy'oddukiddeko teriiko mukazi n'omu eriku basajja bokka abasajja beno tebagumiikiriza bakwata ate naawe tasobola kukwata nga obudde bukyali musana akimanyi osobola okudduka era osobola okudduka kubaako akudduukirira kati balimba nze nagenda ku poliisi omusajja nayagala okunkwata nannemerako naye nagaana teyankozesa balimba omuntu ng'oli waka nga waliwo omukyala n'oba n'ab'obuwala
tekisoboka. Omusajja beno bawa abakazi baabwe ekitiibwa, bawa abakazi baabwe ekitiibwa. Tebalina kye batwagaza n'akamu. Tosobola kutulimba n'omulundi n'ogumu nti bakwata, bamala kuteesa bintu byabwe ebibalemerera ne babireeta gy'oli Mr. Kadaama. Okuggyako bw'oba ogambye nti nina we naddukidde nga ku poliisi awo. Poliisi zeeno ezimu gye natuukako yali y'abasajja bokka. Abasajja basobola okukwata. Obudde we buziba n'osulawo bakozesa. Ku mpaka ate ne bakozesa bubi nnyo. Bubi nnyo. Bubi nnyo. Bubi nnyo. Balimba Mr. Kadaama. Bizibu bimala kubaddirira. Nga bamaze okukola ebintu byabwe bafunye obusente bwabwe bwe baali bagoberera. Obwo obusente butono nnyo. Kiki ekitwemazaamu? Obusente butono nnyo. Mr. Kadaama bakulimba taata. Ebintu biba byaffe. Tumala okubyewerayo. Tumala okukola ebyaffe bwe bitugejjako. Ne tusobola okudduka gy'oli, tutandika okuwaayiriza. Tulimba.